redde nze osooka kuzimpa tojja kuntwala mu bupangisa nze sizaalira mu bupangisa ekyo kyona kigaana ekyo era boyfriend wa sweetheart oba gy'oli yonna gy'oli nze sizaalira mu bupangisa ninga Charlotte nkwebaza nnyo kulikayo kwebaza Katonda kubanga akukomezawo bulungi n'okubanga omanyi baana bangi nnyo bakoma wano abamu nkoma kuwulira nti bakomyewo naye weebale okubanga ojja osobodde okujja ne tukolayo akantu naye akantu kalina okubaawo ko mu buli ngeri yonna tulina okubaako bye twogera akantu kasobole okutambula kitegeera era nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga Tronas togyerabidde nze siwagyerabira kyakabi nnyo nze mbeerawo mpolampola era nkusaba ondabire maama taata baganda baffe bonna nja balaba ne Toto kubanga Toto ye mukwa oyo kyali wange oyo simuvaako bayinza okamba buulire nga tetunakuva wano yagala omwana wo teri agenda kukwagalira omwana mazima teri agenda kukwagalira omwana bw'oba oyina 5 muweeko 10 mulabirire abaana bammwe ebyogaa nti omwana simanyi omusajja labirira omwana kola ky'osobola mu busobozi bwo omusajja baba tasobodde kuwa ssente omwana tomulumya ng'oba osobola abasajja bano balaba mweraba mwe bapapa mwe nze mbatya nze bwe mba nina 10 sigenda gamba nti ate taata w'omwana wange teyakoze kino nze nja kukikola onoonya gy'okyusadde tolabawo naye munakugamba basajja mwe papa mwe mweraba nze mbatya batandi ba Farao nabagirako enkofiira naye wema basweetheart bannange abakyala be ŋŋamba mulabire abaana bamwe bano abasajja mwe baveeko kubanga omusajja omwana baba talidde tekinamu buzibu omusajja asooka okukasukira sente kameza n'agenda tamanyi omwana oba omufumbidde oba tomufumbidde bwamanyi bw'oba olina kapasite ng'osobola okuba ng'ofunayo 1,000 mugugabanye gwe n'omwana wo mubeerewo naye abasajja nga tuva wano njagala nsaba otumireko b'owulira muli ku mutima bwe wandiyagadde okutumirako ne bakadde amato beerabira abo bensookera ddala ba house managers bwe bale kukola kubanga si byangu era nze nsaba Katonda abawa amaanyi cause omuntu ne baba sekaddaama omuntu yenna ali ku kyeyo kiri nti oli mu ggwanga eritali liryo nkutumiddeko cause omuntu atayinyako kunywa tasobola kutegeera embeera gy'oyitamu naddala nga yakyeyo so mbatumirako nnyo mwebale kukola era mwongeremu amaanyi akasente kammwe mukateekateekere bulungi bwe kiba kisoboka so bw'obanga olina gw'okateesa okoddeko ewaka banga bano abantu betuteresa ssente abamu tebalina kisa omuntu gwe nsobola okusinga okwebaza nina sisita wange bane simanyi bagenda mumuwa nkyakinoonya kubanga asaanire ekirabo ekinene ekisooka kyakumusabira Mukama Katonda amukuume bulungi nnyo n'amaanyi eyanterekera ssente zange teyali akwata ne bweba nusu 2 nga y'omuntu gwasobola ng'okugamba nti munange nteerako 10,000 nga kubuza ogenda ziteeka nga zikuma nga akugamba sigenda zikuwa nazibanking esente zange nga bwe nazimuwa bwe nazisanga kyakabi nnyo ekyo tebalabika so mweyanza nnyo nja kunoonyeza kirabo tofaayo lwago wali wafumbirwa naye kesigalizi tumiddeko nnyo tumiddeko muzeeyi wange sigenda mwogera mannya tumiddeko mami wange ne famire yange yonna bwe nsembyeyo omuntu omukulu ennyo muwala wange Shamia Nakalule kwagala nnyo bange
Kumukutu kwetuli Tronaz Media tweyanzege mwena abasubscribinga abasharinga ne mucommentinga ate ne mutwa ne likes mwongeremu amaanyi nsobole kubanga ekintu kitambula bulungi tubeyanzege amanya Tronaz omukutu Tronaz Media ndine mwana muwala muri eyo mwatandise dda agagambo gammwe omugambo mbate natulabye bichi batokomoka atokomoka mugambo tebatudde tebatula tebayi mutuleko bannange nenga buzaako mulabi wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media balamusizza mwenna era mwebale kutubeererawo kubanga singa tetuli waneeno ekyo kyakabi mwebale kutuwa likes mwebale sharinga era mwongeremu amaanyi mazima balamusizaako nnyo amanya nze Charlotte njakwogerako limu eddala kandi yesigalize lyawo olw'embeera ya security eddala kandi yesigalize ku TikTok nkolesa Charlotte da Diva Kasharazi Radiant tugende n'ekyo Radiant kale naye nga bwakugambye olw'ebyokwerinda tugende ne Charlotte gwe bw'oba olimanya eddala liteekeko nga ggwe ateeke mu comment section Charlotte kulikayo navuddeyo mwebale kusaba abaana abamu ndaba nga bavaayo bakoze naye ggwe kirabika ekyeyo tekikuyisizza bubi ndowooza mbadde ndya nnyo appetite yange eri waggulu watuuka eri neeyongerayo anti kati ekizibu ekiriwo bw'otuuka eri kyosanga ky'olya oba kiwooma oba tekiwooma gwerya just to survive oba olina okulya kyonna ekikusaze mu maaso bwe wayitawo obuswitisi ng'olya wayitawo omuceere lya gotononooza gwe weeriire gwe kasita kiba kyakulya kasita kiba nga kirabika nti osobola okuba nga okirya kisobola okusurvivingisa kintu tekigenda kutta bo nga babiri nga tebafa basigala balamu so for survival olina okukirya kozi oba tulina walala wakukijja kujja kyoyagala olina okulya ekyeyo kikuyisiza kitya ekyo tekibadde kibi omanyi challenges tezibulamu kiringa bw'obeera wa bbaawo olwayo muyinza okuseka enkya ne munyiiga n'ekyo tekibajjawo nti muli bafumbo so kati n'ekyo bwekityo bwe kiri munyiiga leero mu ddakiika ate nga muzzeewo n'ejasigo ky'oba olina okumanya ki ekyakutwala olina okumanya ensonga ki eyakusitula kuva wano bw'oba wagenda kukolakola fokasinga ku mulimu bwe bakuvuma gwe sirika tobimanyi ebyo nze kati ate bwonvuma nze ate nayiga omuze earpod zange tezinva mu matu onvuma nze nga bumwe sibuwulira nga nze nteeka earpod zanze nga bammanyi nze zange teziva mu matu ate olwo bakuyita mba mpulira bw'otandika okuyomba bwoti sokoleke earpod zigaana bivumo kuyingira baba sibiwulira naye bw'oli bwakuyita buyisi anti bw'omala okuyomba nga nkendeeza volume ako nako kapya nze nga bwenda otandise okuyomba nga nteeka earpod zange mu matu teekako music wange nsirika nga nkutunuulira naye nga byoyogera nga ndaba omumwa gwoganye nga simanyi byoyogera olumala okuyomba nga nze nkendeeza volume nga tuddawo anti biri mba sibiwulira biba biyiseewo tobitegedde ate bikuluma ate kiyinza okuluma nga tokiwulidde Okay, ndine Charlotte bakadama mwe namba tumiddeko nti mwebale gye mutusaako engalo kiri kiti eyo abagenze eggulo ne muli eyo kati mwakatuuka bagamba munayi ogira okyebakako essanyu ly'olina lindako alindeko atuuke anti bamugamba nti ogira weebakako ogira owumulako oyinza okwebaka natuuka nga ngamba ngenda kwebaka naye mwana seebaka ani manyi bw'otuuka bakuwaamu ennaku nga 2-3 osooka owumulemu oba ogenze kwebaka obeera ng'ono agenze ku nnimiro olutuuka enkumbi olugijja ku kibegabega kyebasobola okukuyamba kyekino nki otuuse lwaggulo ebiba ojja kwebaka then enkya bakugamba 12
Kera basobola kulagiridde ekyokukola. Ekyokusula nga bakulambuza byolina okukola kyo tekiriko budde. Kyo tekiriko budde kasi otuuka bw'osanga nga babosi balungi bakuwa ekyokulya aga agenda onaabeko ozize bye bankola natuuka nesanga omukadde n'anyaniriza bulungi nnyo nga bw'owulira nga musanyufu bitya nampa ekyokulya ne neebaka n'agamba genda onaabe weebake yanzukusa ssaawa emu ey'okumakya n'anambuza n'okola kino bwe kiti ne bwe kiti mugamba naye nga ndi mugayaavu nga nkyalimu embeera z'e Uganda. Okyalinamu bino ebyokugamba nti yazukuka ku njazuka ku 3 nasooka kulwana n'essaawa naye kyanyamba nga anzukusa era kirina mbuziiko zinze naye nkolera mukadde atalinaako buzibu mukadde jjajja muzadde jjajja muzadde talina buzibu bayirewo simubaddeeko kubanga lyemaze tanvumangako abayo abagamba babatwalaganya balina engeri embeera gye bayitamu anti buli muntu n'empisa ze waliwo gwosobola okusanga nga ye nga mukadde tagenda awo ate be bangi waliwo gwosanga oli amanyi nti naawe oli muntu nga ye kati oyo abadde owange nga bw'aba ali ekintu ne sitalyako nga kimuyisa bubi alaba ng'olinga kyo ngoba mwene kale ng'alaba tekitambula ng'ate ayagala otuule kumpi naye waliira kwegamba nga muzadde era nze ebbanga lyemazeeyo myaka 2 tanvumangako emyaka 2 tanvumangako naye no nekanga 2 naye wali wagamba myaka myaka 4 babangobe waffe nani stop tesisobola aba tebangobe waffe omuntu okola noddako kewammwe nolaabe walekayo nolaba ne ku ssente zo ze wasiinika gye ziri seefu zaatuuka ensonga lwaki abaana tukyakaaba nnyo okola sente n'ogamba nkoze emyaka 4 naye tomanyi essente zo baziri seefu tomanyi bajja kugamba nti essente gye ziri okoze ekiro ky'emyaka 6 n'okumu nga tewali adde n'ekikumi emyaka 6 neweeteekamu omuguwa ng'okimanyi oli sente aba yazifuula dda zize kiringa omuntu bw'aba azimba ennyumba yo n'omuleka mu maka ago emyaka 10 kati gwe n'okuma toyagala mugoba alagewo azadde abaana alina n'abazzukulu kati oba omulogoba alagewo ennyumba ebayiye zino empapula ziba zaafuuka dda zize yes kati omugamba mbu munaaye ate munange ate myagenda ate alagewa ndowooza mukiwulidde abali eyo myaka 4 todda owooza mwankolera kino ate munaaye ebifaananyi sizesimuezizze bakwatira bya neiba bakwatira bya neiba ne bakuweereza ate neiba nabeere nga waawano w'omanyi ayinza ogenda ngeyo mu kalagi n'akwata ennyumba esingayo bulungi mu kitundu n'agikuweereza kati n'olyoko okomawo ng'onoonya eyo ennyumba nekyandibadde kirungi nga okoze emyaka gye 2 n'okomawo kozi bw'okomawo wano eno bw'ofuna pulaani n'ogamba nakoze emyaka gyange 2 obusente bwange ne mbusanga kati bw'oddayo ng'obwongo buli shaapu ng'omanye ekiki ekyokukola sikubeera kuvuga kalamba obuva kalamba nze sikiwagira Kadaama ndowooza wenna wooli okitegedde pulaninga kirowoozeeko nti sente zange zonna ani azikukebererako atali ggwe bw'obanga kale ogamba baakuzimbira ennyumba naani agikulabira physically nga si ye ggwe naye nga kituufu gyeri kikubeera ng'ono abwanja kojja ennyumba agenda kuddamu kumusanga ng'ali kalangala mu ssabo okitegeera nga lwaki tagenda mu ssabo kubanga alaba oyagala mufuukira ekizibu oyagala mufuukira ekizibu lwaki takugendere mu ssabo oba olina okudda okyekinge ku ssente zo bw'omala ozikyeekingako manye ekituufu omuntu abadde anterekera ssente zange azitereka bulungi ate n'ekirala abantu betuleka eno tebatumanyi lwaki bakumanyi nti ono ye Charlotte mumanyi nga Charlotte naye tebatumanyi lwaki olina kulowooza nti tebabamanyi
anti baba balina ekirowoozo ekigamba nti ebweru waliyo ssente ng'erina gwe nagamba nti yansaba mitwalo 3 ne muwako 10 nanga buno obusente nga butono ne mugamba nkufunire passport ojje naye gusinga omanyi gwe nkugamba gwe ngenda ofunira passport muntu mukulu nnyo ali myaka nozanga nkaaga namugamba nkufunire passport kozi abatamanyi kiki oyitamu okufuna ezo ssente takimanyi oluusi wasuze tolidde bakuvuma n'okola like the whole night no nga teweebaseeko naye tayagala mitwalo 3 gakusabye omuwaddeko kunaga buno buki naye nga bwe bwakugamba nti buno buki abadde talina ade ne mutwalo nagumu mu nsawo kifo kyogamba nti wakiri kansirike ng'egyampadde ku mubende ananyongerayo naye buno buki nze namugambirewo nkufunire passport kati mutusaasireko bwebityo bitambula bannaye abalaba Tronaz Media tubaagala nnyo mwebale ddala nkyali ne Charlotte atubuulira ebintu bwe bitambula abaana bagamba abasajja abantu abo babayisa bubi bakama bafe oyinamu endowooza oba olowooza namwe bennyini temuyinza kubanga muyina effujjo naye omuddugavu effujjo lyatambula nalyo tetwalireka ku kisaawe tambula nalyo kiringa Uganda bw'ofuna omulimu boosi wo naakucunya ate naakucunyiza mu nsi yo nabo bantu eri nabo bakucunya olwo osobola okusanga ababi nga kituufu ye natural wa mutima mubi naye ate waliwo osanga nga ate boosi mulungi ate omukozi gwe mubi nga nawe olina effujjo lyo nga tewalireka ku kisaawe tebamanyiira nze nga ne bakuzaala tebalirekako mu lubuto naye eryange balireka mu lubuto ama teyanfulumya nalyo kagamba twebaze maama mwebaze nze mwennyini kubanga nze nekontrolinga mama ye yanzaala nanteeka mu nsi ye bali naye ate effujjo nze ali controlinga nze alina remote eyongeza oba ekendeeza kubanga esaawa zino amata teyaliyo nange ebweru gwe bwewakeera n'ogamba nti owaayi eno ensi gye nzizeemu si yaffe nze mbalumbye kanzikakale owaayi nze nga bwe nkugambye nze earpod zange emusawo wange kubanga bwe nkuwa nyinza okuddamu nina olumu naddamu muwala w'omukadde yajja ewaka Katonda anfuukira ekizibu omanye abo abawala bali kasoolemu amaka n'odda ku luggya tebaba bangu yanfuukira akayinja mu ngatto ningamba owaayi ekikye nnyo namukambuwa ne kakata ntya Katonda omukuba empi twali mu ffumbiro mukadde wange najja n'atunuulira kati mukadde n'agamba ewaayi lwaki todde wa bbaawo agamba muwala we nawe bamanyi abaana baabwe naye lwakuba nti bali babeera baana baabwe like babagwirako side namuwolereza naye wange teyamuwolereza muga waayi naye wa bbaawo abo tebalabika kubanga ebbanga lyali limaze n'omukadde nga like tandaba nku nga ndi na munyiivu naye kola yabanga waya kagamba yakyewuunya okulaba nga zivuddeko yantunuulira butunuulizi bw'ati kumbe tamanyi katiko k'ebisse tamanyi nange nti nawe natoola butozi ngamba waayi kaneetaase naye nga naffe ng'abantu tetutudde efe abakozi oba osanga omwana nga ye tamanyi nti yajja kukola tamanyi nti waali nti ne bakama be babanga like balungi mukko ye tayagala kumanya mukoowo anti nyinza okubanga nange nga bandeese gy'oli oba omulala yenna nange nga njagala bampise bulungi nga nabo bakola ki bwe bakuyisa anti tetwenkana sooka omanye mukama waali atemanyi bw'oba oyagala kuwangala n'omuntu sooka otegeere omuntu oba tomutegedde aba ajja kukulema bwebanga mukama wange ampisa bulungi teweexpectinga nti mukama wo ajja kufaanana n'owankozi emitima giri different so tetusobola kufaanagana oba osanze mukama wo ayomba mugumire yewuwo kimanye nti ono muyombi then tuula wansi manye nti mukama wange muyombi ngenda mumutwa like tugenda tutambula tutya
bamuyombe gwe bera musiru bwatanga okuyomba tambula ogenda omuviiri kola emirimu gyo tegigwako yayo mmenga bw'okola kubanga babangamba nti emirimu tegigwako sobola kukola kugamba nobubusaza obuteebaka newobadde okola osobola okudda emirundi nga 8 awokiri weewala ebivumo weewala ebivumo obadde osobola kuteeka earphones matu naye abaana tamanyiira olaba nekitange yannemwa anti kati oli si kitaawo oba si nnyoko takumanyi nakumanya temufaanagana oli wa black ali mweru okujja akambe n'akusalasala kyangu kimwanguyira nnyo kyogamba nti omuntu okukola ekintu oba okukusindika eri betuwulira kikiina mu dakiika kazannyo nsobola kubanga museka wano nogenda okyuka bwoti okuddamu mutunuulira nga feesi ndala ate nange ono gwe tufali tuseeka ate abadde ki bali tebalina laavu kufa abaddugavu batuboola tebaagala kumanya naye ate nze bwondaga ntoyagala kumaza enkolagala ze njagala kumanya kubanga najja kukola sente nzaagala nina okwesibako mpaka kino kinoonya ssente nze nkwesibako bwe nzija nenkuseka n'otanziramu gwamanyi kasanze ensese Charlotte emyaka 2 bukyo ogenda ku kyeyo tokyusangako nnyumba nze emyaka 2 sikyusangako nnyumba tebanzizangako ku ofiisi tebakubirangako ofiisi yange ntona tulemye baba complaining sisulangako njala tebanfumangako kirala kyekiki nze kye nasooka okumanya nasooka okumanya nti ndi mukozi najja kunoonya ssente ensi gy'oli musiyo nsi gye ndi musi yange sirinawo taata sirinawo mange sirinawo baganda bange sirina ekirala ne mmanya nti ndi wala sisobola kulinnyawo baasi ekyokusatu nti tolina gwokubira simu nga tolina wifi bwe bakugema bagijjako bujja bajjeko kati nze neŋŋamba mobile money yange nja kubaako ne ssente banzijjako ku wifi naye katonda annyamba emyaka 2 gye mmazeeyo wifi bwe baweddeko ffenna tubeera off bwe bagizaako ffenna tuddako nze tebanzijjangako ku wifi nze nkugambye bwe mba njagala ssente nkwesibako njagala lwampaka otusobola okuntulugunya n'ogana naye ono gwe tutulugunya andiko kikiye atagenda kamuveeko nze nkwesibako ndowooza gwe ali eyo abadde owooza bannange ekiyumba kino bannange ndowooza owulira Charlotte amagezi ge yasala kubaako nga takyusiddwa tebamujjangako wifi tebayombangako ate ng'alina mukadde magezi gano gatwali ga bwereere gasheyalinga nammwe oba bali mu kkuba bagenda obanga kintu olaba bwe bakibayomba naawe ng'obaddamu ate ebiseera ebisinga abasinga otutukulako waya betwaleka emabega Uganda agamba mbu abasinga okubakuulako waya bano ba ex abagwa buli kadde naye ba ex lwaki temutulekamu bwe tuba twayogana mutulekenga ba ex waliwo Kadama wana yaŋŋamba nti Kadama tasobola kubeera n'omuntu okumala ewiiki 2 ekinene nnyo ziba wiiki 2 kitegeeza buli agwa avaako abeera ex buli avaako abeera ex kituufu bana inaafuna yakiwakanya kituufu lwaki naye ate si kya buli omu tekiri ku buli omu kozi kati nganzi bwe mba nga wandeetingako ne tukyawagana ate bintama kibeera beta nensigalira awo n'osigala ng'otoyina ate ekirala kinagenda okulaba okudeetinga omusajja wa online osigazewo gwali olabyeko Uganda gwalekayo abo bafere bayaayi bagamba mubeerabira be mwaleka wano anti awe wali obuzibu naye ate tukola nsobi
Kozo omuntu eyali akulabyeko akumanyi ali very different n'oyo gwakulabire ku social media online shopping takumanyi takulabangako tatwanko naawe ne mulyako ku mmere temuyombangako kubanga bwe muyomberwe mukoma kubalaba muno mukoma tulaba muno bwe tutuula bwe tuyimirira tumanyi oba ali atya okitegeera akubira video call yebudda kikabera mu buliri tumanyi oba mulema tumanyi oba ebigere byakya oba bya kisiraani akubira video call every day bera mu buliri okonya okulaba face kinene nya kulaga wano lwaki sisigala n'oyo gwe naleke Uganda gwe mmanyi obulungi gwe mmanyi kubanga ye mumanyi bwe tuba tuyombye tujja kwevuma enkera twesonyiwa naye wa online mujja kuyomba leero okusonyiwa ajja kukusaba sente enkoko ezo anda olina okusooka omuwe sente wali okakusonyiwa omugule naye nze sikisobola wonsabira sente wetwabukanira nyamba nakuleka Uganda kagamba gwe ne sente muli bwe nze ne sente tuli balongo bino bibagamba nti abasajja balimbalimba abakazi bajjako sente zange olimba era nze woogera kusebe mandi mulave etya ave genda kwegamba omuntu yenna ayina okwetaaga kuuma omukwano gwe naawe oba munyiizi oba muyombe oba mukyankalanye oba mubadde mutya tayogera ku kigambo nze woyogera ku sente tuva uvi nnyo kubanga nze sirina laavu ku sente nze kasoyo ne bamange n'abazadde bange bakimanyi nze mbadde bweru lyebe naye tebamanyi sente zange gye ziri zange naye ng'ate kuva ezikuva eno mu bana abo baba bakutawaanya bo bazikuwe olina okumpa bwekugamba ebbika data sirina ng'onteerako ngamba ebbe ate munange omutwe gunnuma njagala katunda nteerako kubanga gwe omusajja olina okundabirira naye ate ekyenjawulo bw'oba onkute bulungi ng'otegeera bulungi nga tuli mu layini emu osobola okunfunamu ng'omaze otegeera nti ono nnyinza obutakuwa ssente naye nsobola okukuwa amagezi abantu abebuzibu batulina buli bumu balina endowooza nti okufuna mu muntu sente zokka si sente zokka nnyinza obutakufuuta kubanga omuntu osobola okuba ne sente nga tolina magezi gazikozesa nga tomanyi kyazikola nga sente oziina olina kyoweetaaga okukola naye obwongo tebunaba kiri kukifuna kati gwe n'omugamba nti naye bw'okola bwoti nabwo naye nga sikuwadde sente zaye nga zinnuma bannange sente lwaki ekuluma nnyo sente eyo giraba yandibadde ng'etuluma naye obuzibu obuliwo osobola okuwa omuntu sente n'omwesiga nze nakola mistake emu mu bulamu bwange sirigyerabira nyendoza ne bwe ndiba nfudde sirigyerabira kati ate eyo nenzibula amaaso kati ne bw'oba ofa otya ne bangamba nti oli ku kitanda sikuwa mulabi wa Troners Media gwe Kadaama ali eyo kiki kyoyiga mu kino temwina ba boyfriend bayitirivu naye babamu babasaba ssente abaana babakwabudde payo akakadde n'oweereza ate live love ye kimemete naye Sharon yagamba nedda nze love sigirina nze tusobola okwogera ku simu nga ndina love nyingi naye wookwonera ku kigambo mane nempulyamu ka emu love tomanya gyeraga kugambirawo good night oba siba bulungi tugambe ku online olinayo ba ex nga bameka wama ex woba manyi wali ongwanyeeko genda mu comment section weteekeyo eyangwanako yenna akimanyi ng'alina n'obukakafu obujulizi agende mu comment section nze sirina ex papa online ex tugenda basangeyo mu comment section nze sirina ex mpozi ex anajja aje n'obujulizi naye nze sirina ex ne Uganda sirinayo musajja kati no bagenda kulwana bajje bafuuke ba ex kubanga badde bamanyi obayambye obayambye okubajjako ko kya ex kati bagenda kujja badduka ate balagawo
anti bafuuke ba X olwo. Tewali kifo kya kufuuka ba X. Sina kifo kya kufuna musajja ate sina kifo kya X. Aina kifo kyaki? Ekifo tewali kyakola sente. Akombadde kasuubira. Kifo kya kunonya sente. Sente. Ebyo ba X bijja kujja luvannyuma. Sente efusse sente. Anti kati namwe temukyagala bakazi bambu kati mwagala tukole tutya? Mukazi bw'omufuna nga talina kyakola ate mwoyo mwanvu. Kati tunonye sente. N'abakazi abasajja mubooceeyo ku sente. Abasajja? Mubooceeyo. Omusajja omulaba dduka nze bananze mbatya. Omuntu yenna ayambala empale alina ebirevu. Kirooto kyantiisa mbatya. Osobola okumwesiga n'omwagala naye nga bambi etakulinaako. Nga si byaliko ng'alina abalanga 10. Bagamba nga bw'ogamba mbu ng'alinayo balala nga 10 kuteebereza nti neeno nga gwe olinayo nga 20. Bwe bagamba omusajja bw'abeera alina 10 oli abeera alina 2 oba 4 times 2 times 4. Mbono bw'abeera alinayo 5 oli abeera kiteeberezebwa nti ayinza okuba alinayo 15. Si kya buli omu. Omanyi buli muntu alina kyayagala ate buli muntu alina entegeera ye. Nze bwe mba ndi naawe n'onkyawa nsooka kukola ki? Omutima gwange nsooka gukakkanya ne nkiwaamu time ne ndyoka ne neesootinga ngamba ndi ready okugwa mu lava oba sinaba. Kubanga wongwiro nga siri ready okugwa mu lava oba ojja kufa. Kubanga oba ojja kugwa mu biri ebiwundu biri. Like ojja kuŋŋamba by'oŋŋamba nga ndabira ddala onnimba. Omuntu alina kugambya ebigambo nga 10 ng'olaba ddala byonna bya bulimba nga tewali kituufu n'eki. Tolaba mu kituufu. So omuntu omugezi. Soka n'owekkakkanya. Kati ensonga lwaki bagamba nti bakadamba tubeera n'abasajja bangi. Tetumanyi twagala nnyo okulumya. Onkyaye. Kale kampereza ono tayimbulija ali mu kabokisi kange. Ekyo kyo mukikola. Naye si kya buli omu naye lwakuba nti abasinga. Noga gundi ankyaye oba gundi anyiizizza. Kati munawa kwawukana akunyiiza bunyiiza. Kati kampereza ono obudde bulijja ali mu kabokisi kange. Ate twayiza omuze ogupositinga. Last week wa posting oli kati ate mwanyize ate n'omujjayo ate n'opostingayo omulala. Last week wa postinga Joshua. Kati Joshua mwakyankaranye. Mwanyizeemuko ne muyoma nga abaagala. N'ogamba Jacob ali wano kumpi. Jacob ali wano kumpi n'omupostingayo. Kalale jjukira oli ali mukwesootinga kudda. Kalale bwadda ate nga Joshua naye omujjayo. Bonanga osigalirawo. Ng'omujjane ng'ozaayo oli anti yeetonze. Ate waliwo kigoza ali ku pembeeni wano. Nga tava mu kabokisi. Nga tava mu kabokisi. Banyinaze sima. Naye nze kinaani bagambye ave Uganda ng'olina bbaawo. Oba ng'olina omwagalo wo nga mwali fayini nga muva Uganda. Beera n'omuntu. Ng'omuweereza ku ssente. Egyo emiyaayi gy'oku social media egyo. Tebalina love. Aba akwagalako bwagazi ssente. Mbo babeera bakola. Anti abeera business. Amanyi ayina bakadama be kata ayinayo, Dubai ayinayo, Saudi Arabia ayinayo, Bahrain, Oman. Amanya buli gwanga ayinayo bakadama be ngabo. Babiri. Buli mwezi oza basoloza sente beka bobo. Wangu buli mwamu wa mitwala 2 oba atano. Aba akola gube musaala mu gwegwa ate uwo musala gofuna yagufuna ndoza mu bantu muntu omu buli mwezi. Aba akola ana munoni muyiyiza business. Nembo baba twalize ekyeyo. Twononera budde twaliza kyeyo papa. Kakati lwaki obonteeka mulava ate ng'ogenda jindekamu. Oba tonyambye. Nina mwe bagamba namwe mukimanyi mbu yakutwaliriza budde tewali laavaawo. Papa waliwo omuntu gw'osobola okujjambula mu bwego ng'omuntu n'olowooza nti mutuufu naye nga si byaliko.
Aina kyayisaawo. Nga ye ina kyayisaawo. Kubanga gwakutadde mulaavu n'ogamba musajja njagala naye nga takwagala. Naye beera n'omuntu ogwava Uganda musira abawala abasajja basitaddemu ssente okugenda ebweru. Tutuukayo ne tubeegaana. And which is bad. Era abasajja bantuma buli lunaku eri bakadaama nti batugambireko bwe batuuka eyo batwerabira. Njagala oyogere ku abo. Nawe bwe mutuuka erimu namwe obudde bwaffe temubutuwa. Naye nze kye ŋŋamba yadde bbaawo takuwa budde. Kozi mba amanyi bw'oba ava eno e Uganda omanyi bbaawo omulimu gwali akola. Bomanyi buli kimu oba okimanyi. Kubanga data wa Uganda si mwangu. Awo mutwebazeeko ababeera ku data wawo. Data wa Uganda si mwangu. Bw'olanga bbaawo akubuuzaako at least every day. Manyi omusajja oyo akwagala. Jjukira gobeera kwa Wi-Fi ali free. 24/7 obeera free. Kati tosuubira nti owa Uganda naye ajja kuba free full time. Ebya Uganda byakuyiiya. Era mbu abasajja bawona bakaaba ekiba kyaye kadaamu kubeera tali ku online budde. Anti obwo butategeeregana nti like totegeera muntu wo tewamutegeera. Naye omuntu yenna yali avudde Uganda omanye embeera ye Uganda ogimanyi. Kusinga okudduka n'abantu b'oku social media beera ne bbaawo. Kubanga tewali kalungi. Babagambye sinza abagamba babagambye muve kuba ku online shopping. Kubanga bbaawo wange baba yanteeka mu sente nengenda ku kyeyo kati gwe gwansaze ku social media ojawo obuvumu obunkwana nenkukkiriza tomanyi bwe najja si gwe wantuma nti baba kadaamu abali ebweru obulumi balina bungi butya nti bwamugamba nti munnange nina ekizibu kyemali yakumaliza nyambayo bwoti amugamba naye amasowani ga mukama wange bali mu kunsala ssente. Anti obuzibu nabo bana basajja anti mayize sigwira sina side. Basajja baffe betuleke Uganda. Bwe tuba twagenda ebweru kukyusa bulamu bwaffe. Si bwamwe n'omwami nga mwana. Anti kyentegeeza ffe ababiri. So bwe tuba twagenda okukyusa obulamu. Tulina kunsaba ssente zitegeerekeka. Bwanga wali okola like kola webezeewo. Nange nkole bwe mwezi bwe naba nkusindikira emitwalo 10 itsoke beera nezo. Naye bw'onsaba ssente nnyingi ekiruubirirwa kyaffe kiba kinaatuukirira. Ekyantwala ebweru. Nedda. Kiba tekigenda tuukirira. So nga bwe nali Uganda ng'oyiiya sigala ng'oyiiya kubanga kati goba osigadde omuntu omu. Sigala ng'oyiiya bwe naba nsobodde mwezi n'enkuwayo emitwalo nga 10. Omwezi omulanda esitakwata oyumba. Kubanga tuba tulina ekiruubirirwa kyaffe. Oboolyawo mbo temukibagamba muwaze ekiruubirirwa naye tebakimanyi kiruubirirwa ki. Baba bakimanyi abamu. Baba bakimanyi. Abamu abatonotono. Abo abahulira nga balina love eri babba baabwe babanyunywa namugamba munnaye ekiruubirirwa kyaffe kyantwala kyakukola bwetu nabwe tusobole okubeera nga twezimbira kikalina kyaffe. N'abamu bagamba bate bamanyi kati nga afuna okulumizibwa okwo. Anti ekizibu ekiriwo nammwe babba baffe tuleke Uganda. Tugenda eri ebweru ne tukola kasente ne tugamba munnange twali tupangisa katuzimbeko akayumba. Naye ate oluvannyuma lw'okukamaliriza okukazimba ate n'oteeka mu mujja wange. Atamanyi n'akasente bwe kaava. Naye nze bwe nkusanga mwena babiri bagiba mirambo onyumiza. Sebo nze ntuuyane. Tomanyi bulijjo byempitamu. Nsange ng'owasirizaamu omulala mu nnyumba yange. Esente ze wakola. Sente zange. Era zolabye okuwasiriza lwaki luli tewawasa ng'okyali muzibu. Oshegera papa. Kati bwe ndaba ekintu bwe kityo. Nange ntyamu ne ngamba waayi nange wange takola ki. Takola kino. Takola yono kyakola. Kati omugezi nze amagezi gembawa bakadama bannange. Tereka kasente ko. Bw'otuuka Uganda bawo muweeko akasente ak'okulya. Bw'otuuka Uganda mubeera babiri mu kazimba akayumba kamwe nga wooli mukayingiremu aba babiri. Ebyokusindika ssente bawo azimbe. Amalaka wasizeemu. Toyagala. Naye nze nyinza okukuba omuntu. Sirwana akola yenkuba. Nsookera kuba. Opangisa bakubi. Nze mwennyini nze sipangisa kubanga obulumiza aba abuwulira. Oli gwempangisa batasobola kitegeera.
bakadama ndoza mukiwulidde kwate kubo koma ne mama waliwo bana abamala emyaka mu 4 6 kati olimala kujja oba maze 10 ndimala kujja tuyoke tuzimbe naye n'omuntu amala emyaka 6 ku 10 si mwangu nate nawo bobanga oli kadama owaleka bbawo Uganda omala eje emyaka gyonna bw'osanga yawasa tomunenya mwebaze kubanga olina okwebaza mujjawo naye nze bwensanga wawasa bwe nkumunga mujange neyanza okunkumira ku mwami wange nti nkumyewo bwegenda agenda ntaba nkumidde mwebaze omugambe ennono kati ekifo namba emu yenze nesi byakumugova alagewa anti papa olaba omuntu baba yali akukumira ekifo ng'akukumidde bw'okomawo mu kifo ekyo kwata akasente kamwe mugemu nange babale kunkumira bulungi nago gaba mawulire bannange babale kunkumira bulungi naye nkomyewo mu kintu kyange mwami onto mwakyala alirudda wanti wuno wano munnaye webale kuuma mwami waffe neyanziza neyanzeege era mtuuka bulungi kwata genda otandikiraawo biwedde webale kunkumira agenda ate ababba wange bwe ennyumba gy'obeeramu ebeerayo bwe nkubuuza ebyapa ekyapa ky'ennyumba osobola kimpa ennyumba gy'oba olemeramu anti goba wali mukuumi bayiga omusajja bwakukwana kugamba nti ayina omukazi essaawa yonna amanya tolina musajja oba oli spare tire essaawa yonna omukyala bwakomawo kaba kaweddemu olina okunoonya gyodda so bwe mba nkomye kugamba munange nkomyewo bale kunkumira musajja wange webale nnyo webalire ddala okunkumira sweetheart naye nkomyewo kiriza nti akomyewo olina okukkiriza todda mu kwetooloola tokaaba tokaabya kajja kati ate bwagaana mwena babiri mbafulumya noonya mukyala wo gy'omuteeka naye gano maanyi nga mangi noonya mukyala wo gy'omuteeka kati lwaki omulemeza wange nobagamba nti mwena muti ekubo gyewali wamuyisamu olimanyi ng'omuleeta ate abasajja bonna abali eyo abaawasa dda nga abantu baba bagenda ku kyeyo nga tebanabakudda olwo gabatandisa okkankana muwala bwoba oliyo ng'omanyi olina bbaawo gw'olina ewaka gw'osula naye buli lunaku ng'alina mukazi we yagenda ku kyeyo ate nga bakyayogera essaawa yonna tofuna lubuto ate bagamba mbu bwe muba mukomawo temulaga ate mba nkugamba ki bwe nkulaga we tegolina ewaka n'osooka n'omutegula mba njagala musange oba tewaŋŋamba mbu muggwa bugwivu omuntu wanaggwa bugwi bwebanga ngenda wange lwaki mba njogera ennyumba oyinza osanga nga yasenguka oba olagawa ennyumba nga yava oba olagawa ennyumba oyinza osanga nga yavaawo bwe nsanga okyazizza nga tukisootinga bano abaana si bangu nga papa abasajja batumanyiira namwe abakazi mubamanyiira naye bannange batana ba Faraawo kubanga babe olaba zino social media mbu abasajja bano bambi ng'egye batalina busubuzi bwa data babeera wansi eyo balaba byonna bimukola oli ku live oli ku ki owulira bakukwana byonna bampeereza ya airtime n'ateekako ataddeko abiri byonna baba babiwulira kaakati gwatalina data ate TikTok live enywa data boonoonyayo ki lwaki ezo data tugikozesa n'onkubira mama mba basanga kugwe wasuusi nga munoonya andi kati gwe ofunye amaanyi agagenda wazuusi naye tofunye maanyi gankubira kyegezo batonjagala gwe obadde onoonyayo ki mubanoonya kyegezo nawe obadde ogenze kunoonya aketta kiringa bw'ogamba nti nkulabyeko wali we beetundira bwe beetundira obadde onoonyayo eki nketta bangamba obeerayo nawe obadde ogenze kugula onooneekanga kyegezo fena tuli mu nsobi wali kuba kuketta naye basajja ffe twaleka Uganda namwe temutudde omusajja n'akolaga nti tasobola kugumiikiriza myaka 2 naye nze ndi mu kiyumba sifuluma
Sira ako bwero kulaka bwero ngo tuteka sasiro ndowooza. Ni Charlotte. Kitwale nti Adama agenze bwe kyeyo tali mu kiyumba. Nti wamulema okufuna kyayagala oba tugamba abasajja abalala okumulaba nga tiwamuziiza. Asobola okugumikiriza emyaka ebiri nga tali mu kiyumba. Awo beepicha bulunaku era mu ndaba temuwakana. Wayagalira waafulu kubanga talina kimugaana. Abalaba asobola okufuluma n'agendako out. Lwaki aba tafuna boyfriend n'amuwaka n'abapicha. Kakati omusajja ono oba onenya waaki emyaka ebiri. Weepicha naye towasa. Naye kiri nti weekuumye. Nze bwenzi kikomo nenkukebeza ng'oli mulwadde kaba kaweddemu. Nawe ofulumya mufulumya. Kati bw'oba lwaki obeera mulwadde ate nga nze ndi mulamu. Oyagala kunkola ki ekyo? Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri 755 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz atuuse ekiseera akweganye ate nga omubuuza maze emyaka emekana kugamba nze kati ngenda mu gwa 8 naye gwe notafuna bwongo bugamba naye omusajja ono bw'amalirawo n'emyaka 8 abeera ali biki naati bw'amala okufunisa obuto nga agenda toddamu mulabaka abakwagaza ki anti fe abakazi tulina mentality egamba nti okukuuma omusajja muzaalira omwana naye bya bulindoozi ebyali byedda mufuna ati byali byabajjajja baffe ne bamaama baffe mufuna ati on risk ojja kulufuna ojja kufa nalwo omwana abawuwo omwana wa mukyala takyali wa musajja tosufuula bintu wakana ekyo kyogamba nti omwana wa musajja kyali kyedda kyakaakati ki mwana wa mukyala zaala omwana gw'osobola bw'omanya nti kapasite yange esobola mwana omusooka obeere n'omwana ow'omu bwolanga kapasite eyongeddewo like ofunyeeko ku ssente yongerawo owookubiri naye yogamba nti ozaalya musajja ojja kubonaabona. Sina mukwano wange alina omukyala we tebabeera bonna naye kasita omukyala awulira nga kati saawa yakwagala kufuna lubuto kuzaala awo ng'amusemberera nga bazaala ng'afuna olubuto tebaddamu kusisinkana addamu kuwulira nti gundi yazaala mwana waani wa gundi tebayawukana uwe kitegeeza omukazi alina kapasite omukazi alina kapasite bw'oba olina kapasite erabirira omwana osobola okukikola nga tokyagala fumbirwa nga toyagala baana kubasaasaanya eno eyo nsonga nkulu okyo osobola okukikola naye ate era sirina okuzaalira omusajja nga naye nga bakabaana gwabalabira nakyo kiruma yadde obeera ne kapasite ate lisi omusajja naye alabiryeko ku baana be naye mwe abasajja mweyita ki baye singa nze bampa bwa pulezidenti bw'abasajja no zayinza okusiba buli kiramu abasajja munyiiza olaba papa bw'oliba ng'onyiize ne mukyala wo oba mmwe abandaba ng'oli musajja onyiize ne mukyala wo omwana tabimanyi omwana talina musango teyabatumako nti mumuzaale teyali nayo nga mumwetandika yabagamba nti mumuzaale nze olumundu munatabukirako muzeeyi wange ne mugamba lwaki temunzizaayo nagamba maama oba maama yankuba maye bino eby'abaana bato yankuba nalindudde ku luzzi nankuba emiggo bizibu nga naye maama lwaki tonzizaayo gye wanzija
Mgazi sikyagala kubeera wano. Oshagera. So bwonyizeemu ne mukazi wo abaana temubateekamu. Temugatta abaana mu misonga zammwe. Musonga zammwe bo tebaliiyo gye mwayepiikiza ne mubafuna embuto tebaaliyo. Labirira abaana b'omukazi muveeko. Mazima. Nebanga omukazi yagenda n'abaana. Gwe weerezaayo ky'ofunye ky'oba oweerezayo naye ng'okiwaayo. School fees bateeke mu masomero g'osobola. Oba osobola obbajjayo ate namufa abakazi tetulembera abaana b'abasajja. Ne bw'onoomulembera enkeera mwana ajja kugenda ewa taata we. So isibetu omwana muweeyo agende ewaabwe. Charlotte, kigambe banti Kadaama bw'atuuka yagenze kukolera ku kyeyo. Nti omwana aba yamuleka mu ssomero lyasasula mitwalo ameka 2. Bw'atuuka eyo n'agamba nedda. Bangambe waliwo essomero liri wano lisasula mitwalo ndooza nga 5 mu 5. Mwana wange mumuntwalira awo. Kituufu. Kituufu naye ebeera poor planning. N'amagezi amatono manyi amagezi amazaale si ga buli omu. Omuntu kasooka okubutabera n'amagezi mazaale ojja kufa ng'ozunga. Bebo bakana owulira nti oluusi amaze emyaka 10 ku kiro naye nga talina adenda ku akawunti n'ebita. Poor planning. Fewe twasomera mu ssomero onali nsoma mu primary. Zika twayisasula mitwalo 2. Nere twasoma. Oyinza okwogera ekigambo ky'oluzungu ne kitakuddamu. Siriiwo. Nobwoli. P7 mu secondary nasomera oyisasula mitwalo. Ate si myaka gyadda gya kaakati. Kubanga za senior 4 yange nagimala 2011. Namala senior 4 yange. Secondary ng'osanga musasula mitwalo nga 2 ate ng'oli mu boarding. Katwemanga nave Uganda ng'omwana wange asasula mitwalo 10. Lwaki ate bwe ntuuka ebweru ate muteeka mu mitwalo 5. Level erinnya. Obwo busiru tena kulinnya okyali ku 0. Bw'obanga ku akawunti yo tosobola kwezaako obukadde nga 3 oba 2 obeera mwanvu. Nenga level ebekyuseemu. Tenaba kukyuka. Batulimba. Ebyo by'okugamba nti oli level ekyuse ekiraga level yo nti ekyuse ye kyekino wali osula mu muzigo kati oyina ennyumba yo oyina makaago oyina wookola business yo otegera oli wali toyina naye ate kati oyina kitegeeza nti kati at least oyina level gy'oliko ovudde wansi kati ate oyina woolaga naye wali osula wansi era kyasula wansi wali okyapangisa neera okyapangisa toyina ky'oyina naye te mwana oyagala muteeke mu ssomero lya mitwalo 5 oba busiru. Kyova olaba omwana akomawo Uganda ng'akawunti alina kale n'ebitabo n'atandika okukaaba. Tubalabye n'abamu nga babaweereza ezibakomyamu. Nga talina nga watuuka ku kisaawe nga tasobola na kubaako gwakuba yagamba mpeerezayo mitwalo 10 ngenda kuzijja ku akawunti nzikuwe. Ng'amanyi naye tayinaawo. Kubanga yasasulira omwana mitwalo 5 simanyi mitwalo 6 naye ofuna emitwalo 9 e Uganda watuuka mitwalo 85 8 osasulidde omwana mitwalo 5 oba otegera bulungi osevinze meka osigazizaawo 3 nagwe kyawera mama inokufuna balina okulya nti balina okwambala oba tutegeera omwana nze kinsobola okugamba omwana bw'aba akyali mu primary nga kasomero kalimu ka mitwalo 10 nga kakyasome nga kasomesa bulungi omwana muleke eyo nga kasomesa nga bwe walinga okyali wano muleke eyo talina gy'alaga ajja kusoma gwe tewasomerawo. Mulabi wa Transmedia ndowooza otegedde Kadaama siisi endowooza okitegedde togenda kuddamu kubuuza nti biki ate kyabadde kyo buli kimu okitegedde. Abaana mwewanika ne mweteeka ku level ki etali ntuufu nga tunagituukako ng'okyabulayo emyaka ndowooza nga 10 mu maaso gituukako ate gwagala ogituukireko mu kaseera ate bwe wakalinyonyi oba oyina ebbugumu anti ab'okukyalo waleko osiibudde. Ennyonyi yakuyisa etya? Ennyonyi gwe gwali gusoose okugirinya? Si gwe gwali gusoose. Awo kati
Toyina buzibu wasanga. Sina buzibu nasanga. Tolinga bano betuuliddeko ngeyambuka. Ngeyambuka nawulira. Ngambe first time yange bwe yali yambuka. Nakwata ente obulira ngoba obo ogenda kufa. Wadi ngoba olinga agenda kugwa. Kugamba ine engeri kalade bwe bange yambuka ate ne mane bange ngekka. Wali obuzibu. First time. Naye tuka n'okimanyira. Okay. Tuka n'okimanyira. Njagala Kadaama amaze emyaka enakudda waggulu. Mweyo obugambo kamu bubiri. Na kiki kyasaanidde okuba ng'akola essaawa zino. Otuwe n'ensonga lwaki Kadaama abasinga obungi bwe baba bakoma wano tebalaga nti waaye tujja wadde bazadde wadde baganda baabwe wadde mikwano gyaffe nti waaye enzija batono. Era gwe wenna bw'ali eyo Kadaama n'akugamba nti omwana nga yagenda ku kyo n'agamba munnange enkya nzija oyo abeera munno naye batono nti enkya nzija oyagala mukola ki? Ntakatawali obuzibu ensonga lwaki tetwogera. Abantu betwaleka emabega balina ettima. Era kyova abaana bafa nnyo lwakwogera nkomawo. Oluusi gwali olekera obusente bwo ate alaba otuusa ogenda kudda ate obusente obumuggyeko. Kusaba ku busente lwaki takuwa obutwa n'ofa? Nabwo bwennyini nga tebuliiwo. Ate nga weebuli aba yabukozesa ate tayagala omubuuze. Ate lwaki tofa? Naye bw'omugwako bugwi. Essaawa eyo tesobola akuttirawo essaawa eyo. Azirika buzirisi n'agamba mpwedde. Ate si kirungi okwogera ng'okomawo. Nze Bakadaama bagamba bw'oba okomawo si kirungi. Abantu be tuleka emabega banzibu batya. Bakambwe. Bazibu. Ate bw'oba okomawo Uganda. Beera ne budget. Manya nti bwe mbanze Uganda ngenda kukola kino bwe kiti. Komaawo. Uganda eyokya. Eyokya oyo omuntu nga wali nnyeenyonyo ate okomyebwe Uganda. Jukira obadde olina environment gy'omanyidde kati ate ozze mu environment yes wali ogimanyire naye nga wali obadde oluddewo okujja kati ejja kukwokya. Jukira waliwo bano abaagala balage nti babadde bweru. Awo. Wagenda kuyita omwezi ogwo ng'akabira ku TikTok bamusondera ddeyo. Nga sente yazoonoona. So kumuone budget ng'omanyi ngenda kufulumya bwe kiti. Ate ekintu ky'otalina mu program tebakikuteeka mu minds. Abantu bano bamanyi okukusiibamu ekintu mu mutwe. N'akikusimba. Badde olina program bweti n'agamba bw'otukkirira wansi eno ekasenyi wano ekyennyanja kikola sente. Ekyennyanja kikola sente. Naye nga kyakuyingizaamu kigenda kufa. Naawe ziffe tufaanagane. Anti ziffe tufaanagane kyekyo. Ffenna tubifiirwe. Ttiimu liri puzzle. Kino akantu anjagaza ki? Ttiimu tubifiirwe. Ffenna tufiirwe. Bano abantu batwagaliza. Nesi bonna. Nze simanyi babonna basi bonna nze kimanyi kyanyingira mu mutwe ekyo. Tibona tebabagaliza. Nze kankubuulire papa. Nze nganze sirina mukwano. Nze sirina. Ani mukwano gwo? Mukwano gwange mwana wange. Katonda wange. Kubanga omwana wange omulaba oyo tasobola kunvaamu. Ssaawa zino ate naye bw'anaakula n'atuuka ku myaka gyange ate omukwano gwe nga neesigaza nze. Nze nja kwesigaza nze ng'omuntu. Nze sirina mukwano. Nze sirina. So papa mbadde ku TikTok okwo. Nze sirina bye mikwano gy'oku social media nti yakajanja. Nze akakajanja sikayina. Ojja kubeera no ekikyatuuse nnyo Bakadaama.
aba house manager ojja kubeera n'omukwano ono ajja kusimbamu ebigambo oli akusimbemu ebigambo oli akugamba etoloka naye ng'akugamba nti toloka akyali mu kiyumba kye akibadde mu myaka 6 akugamba nze wange mugama wange mukola bwe nti muvuma naye nga byakugamba tabikola kati gwe mu busiru bwo ne weerabira kino nti naye ngenda kufuna passport ku internal affairs nagenda bwogo ate babeerako n'owulira bagamba gundi munnaye yafuna obuzibu obutakkanya ne mukama we kati bamugobe n'agamba yali alowooza ali mu kiyumba kya nnyina kyokka bennyina baabyogera abamuwa amagezi bo baliwo bwe batudde kiringa obeera mukazi oli mufumbo baneiba ne batandika okukupika ebigambo gwe ategeera bbaawo okusinga bali kalwaki oba owuliriza eŋŋamba ono anaamufuna ajja kufumba lwaki oba owuliriza ebigambo bw'oba wagenda mu kiyumba kukola tegeera bakama abo bwe baba bayombi bamanyiire kubanga bakama abo bali bwe bati gwefunamu engeri gy'ogenda okubakola okusinga bwona wuliriza amagezi g'aba office managers abalala abamu tebatwagaliza bibeereyo nga bw'okomyewo tusuubira embaga amanyi kati twesunga mbaga nedda tujja tulindamu tekinala kunzija mu birowoozo naawe totusuubire kubanga abantu bamu tubadde tuli mu kutandika okweteekateeka manyi kati kaseera kambaga papa okukola embaga nga nze ng'omuntu sinatereera kiba tekinnyamba ekikola makulu nze ne waakati omusajja ayagala kumpasa nkugamba kansooke neetereeze ntya oba abadde ogenda kunkolera mbaga ya bukadde 50 sooka obumbe tukole business gye tunaakola bwe naye fulumiza agamba gwako tugenda okutoola kukola embaga sebwe tugenda mu baga ewaffe tukomewo ate nsule mu muzigo tukomewo ate tutandike okulya mukene mukene si mubi nze tojja mumundiisa tulina okusooka tukole entegeka nze sigenda kuddukira mbaga nga nsula bubi nga sina business nga sina wensobola okuba nga nzija 10 kubanga emikolo giraba ojagenda wali ewaffe tukole embaga batukwate ku social media tutrendinge bijja kukomawo kati naye nga eno bwe tutuuka ewaka nga n'obusente twabwewoze nga n'obusente banka zitandika tutubanja okusula nga lelwebase nze sibyagala bweze sente bwoba ozina nze zimpe era bwoba gy'oli oyagala kumpasa busente sooka obumpe nkole business agamba goba ate manyi naku zino mu budget z'embaga ziri mu miliyoni 1,200 kata kwate ezo sente azikulete sooka ozimpe sebo bwoba owulira gy'oli oba mutule muziplaningire anti tupulaninga babiri naye nga zigozirina naye nga osooka kuzinkwasa bwe tupulaninga n'ozinnyima tutulanga bwe tutudde wano eno sente n'oziteeka wano genda essimu bweri wano tugaa kati zino sente sweetheart nga nzikutteko nokubanga oyinza okuzituukira n'ozirabasooka n'ozitwala mu bbanka zibaako akawunti yange naye nga akatano olaba tupulaninge sente zino zakukola mbaga bukadde 5 manyi kye tuba tukola tusula mu muzigo tuzimbeko akayumba nebwekubanga ruumu emu nebwezibanga bisenge 2 azonga zetupangisa banezo saagala kupangisa mosi nga nina omusajja kyokyoto kyandiisa ewange funeko business tukole esente ezinaava mu magoba zetugenda okukolako emikolo tujja kuba tufunye ne social capital emikwano biki bajja kutu nze ebyokunyanjula ne tukomawo balandroad ne batukonkona ebyokunyanjula ewaffe zadde bange mujja kundaba naye temufaayo ebyokunyanjula ne tukomawo nga sina kyakule n'ondiisa mukene n'onywesa amazzi chapati kwegamba mu bimpimpi abazadde bo bakusaasira okubatwalira omwami babigumira ne mukomawo nga kakomando ke kalina okuyitawo nze wange tebijja kukola bataata ne bamaama bagumemu bagire baguma mulinde ekituufu kijja kubanga onze okubayetera omwami ate enkeera nenkubira nti muzeeyi omanye ekiriwo tuweeyo 10 tusindikeyo akadomola k'amata ekiba kinswaza basaga ne famire yange emanye bwendi toliose noyogera akadomola k'amata kalina okubeera waawo tuba tulina okufuna n'ekiralo ne tuswekako ente muntu
omanyi kankubuulire papa bw'olina okukola entegeka mpolampola utegeke ente wali ekuweko ku mata emufuneko obuntuntu nze omwami wange ajja kujja ali mu kkubo Katonda amuterese ndowooza gwe bagambye waddeeyo olinga oli mu kweteekateeka maye mwesukunda sooka obeere erwedde nze osooka kuzimba tojja kuntwala mu bupangisa nze sizaalira mu bupangisa ekyo kyona kigaana ekyo era boyfriend wa sweetheart oba gy'oli yonna gy'oli nze sizaalira mu bupangisa ndowooza tuyinza obutasukka wano ninga Charlotte nkwebaza nnyo kulikayo kwebaza Katonda okubanga akukomezaawo bulungi n'okubanga omanyi baana bangi nnyo bakoma wano abamu nkoma kuwulira nti bakomyewo naye weebale okubanga ojja osobodde okujja ne tukolayo akantu naye akantu kalina okubaawoko mu buli ngeri yonna tulina okubaako bye twogera akantu kasobole okutambula kitegeera era nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga Tronas togyerabidde nze siwagyerabira kyakabi nnyo nze mbeerawo mpolampola era nkusaba ondabire maama taata baganda baffe bonna njabbalaba ne Toto kubanga Toto ye mukwa oyo kyali wange oyo simuvaako bayinza okamba buulire nga tetunakuva wano yagala omwana wo teri agenda kukwagalira omwana mazima teri agenda kukwagalira omwana bw'oba oyina 5 muweeko 10 mulabirire abaana bammwe ebyoga nti omwana simanyi omusajja labirira omwana kola ky'osobola mu busobozi bwo omusajja baba tasobodde kuwa ssente omwana tomulumya ng'oba osobola abasajja bano balaba mweraba mwe bapapa mwe nze mbatya nze bwe mba nina 10 sigenda gamba nti ate taata w'omwana wange teyakoze kino nze nja kukikola onoonya gy'okyusadde tolabawo naye munakugamba basajja mwe papa mwe mweraba nze mbatya batandi ba Farao nabagirako enkofiira naye wema basweetheart bannange abakyala be ŋŋamba mulabirire abaana bammwe bano abasajja mwe baveeko kubanga omusajja omwana baba talidde tekinamu buzibu omusajja asooka okukasukira ssente kameza n'agenda tamanyi omwana oba omufumbidde oba tomufumbidde bwamanyi bw'oba olina kapasite ng'osobola okuba ng'ofunayo 1,000 mugugabanye gwe n'omwana wo mubeerewo naye abasajja nga tuva wano njagala nsaba otumireko b'owulira muli ku mutima bwe wandyagadde okutumirako ne bakadde amato beerabira abo bensookera ddala ba house managers bwe bale kukola kubanga si byangu era nze nsaba Katonda abawa amaanyi cause omuntu ne baba sekaddaama omuntu yenna ali ku kyeyo kiri nti oli mu ggwanga eritali liri onkutumiddeko cause omuntu atayinyako ku nnyonyi tasobola kutegeera embeera gy'oyitamu naddala nga yakyeyo so mbatumirako nnyo mwebale kukola era mwongeremu amaanyi akasente kammwe mukateekateekere bulungi bwe kiba kisoboka so bw'obanga olina gw'okateesa okoddeko ewaka banga bano abantu betuteresa ssente abamu tebalina kisa omuntu gwe nsobola okusinga okwebaza nina sisita wange bane simanyi bangenda mumuwa nga y'omuntu gwasobola ng'okugamba nti munange nteerako 10,000 nga kubuza ogenda ziteeka nga zikuma nga akugamba sigenda zikuwa nazibanking esente zange nga bwe nazimuwa bwe nazisanga kyakabi nnyo ekyo tebalabika so mweyanza nnyo nja kunoonyeza kirabo tofaayo lwago wali wafumbirwa naye kesigalizi tumiddeko nnyo tumiddeko muzeeyi wange sigenda mwogera mannya tumiddeko mami wange ne famire yange yonna bwe nsembyeyo omuntu omukulu ennyo muwala wange Shamia Nakalule kwagala nnyo bange tetuyinza kweyongerayo nga batumidde oyo mbeere bulungi Meraba.